Tugula y'olumonde, tugenda ne tugula amatooke. Katonda si bw'ati bw'akola, enti tuzze ogenda muwa, ye naye ogende ng'akoze eki? Ng'akuweereddewo kashi, ye akola nga bw'ayagala. Ayinza okuba weena by'oyagala naye ate ng'ayina kyakwagaliza ekisingawo obunene. Ng'ayina ne ky'ayagala okukolera ekisingawo. Bino byetuwulira amafuta simanyi gano bagatunda, sente bweziti simanyi gano bagatunda bwe gati. Nedda. Awo Katonda taliiwo bannange. Awo Katonda taliiwo. Kisingako okubeera mu kibiina ekitono naye ng'otegedde amazima, naye ng'otegedde Katonda. Kubanga Katonda si mwana wa muntu. Awo manya waliwo okweyagaliza. Awo manya waliwo eby'omuntu ebikolebwa ebigenda maaso naye nga si bya bwa Katonda. Kuba Yesu yatondako mafuta. Agamba mwafuna buwa. Naye olw'okuba twagalanye ebyamagero bitututte nnyo, twagala mpakuwe. Awo Yesu si bw'akola. Agamba Matayo 6:33, tesooka onoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna binaakongerwako. Ukubira engalo Mukama. Sooka obanga oyagala ebirala byonna, sooka onoonye okubeerawo kwe n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna bijja kwongerwako.